naye kambabulye Katonda bw'akeeranga ku makya n'akuwa omwagalwa naye ng'omwagalwa gwakuwadde oba gwe omuntu gw'oyagala gw'oyita nti oli naye mu relationship nga njogera bbiri ayogera ku ex we oba amwogerako mu bubi oba amwogerangako mu bulungi manya oli mu kifo kikyamu. Anyways, mbaaniriza kusenga Faith 256 kansubire muri bulungi kansubire buli kimu kitambula bulungi. Mukama akyabakuumye mwena abakadde nga buli kavidiyo kenteekayo mukwano odduka mangu nojja n'okalaba no commenting no liking okola kyatendo gw'omupya nkusobeza oli mu kifo kituufu nkolera kintu ekyo kimu. Bw'oba omaze okulaba kavidiyo kano subscribing obeere ng'otwegattako obutereevu ng'ofuuka kitundu kuffe. Leero ngenda kwogera ku bantu ababeera nga bakyayagala ba ex baabwe mu mukwano. Osanga omuntu n'omudeetinga oba ne mweyagala naye ng'ekituufu omuntu gw'oyagala obwongo bwo bukyali gye yava. Abantu tugwa nabo mu laavu nga gw'omusanze naye nga tabadde mweteefuteefu kwagala oba tabadde mweteefuteefu kugwa mu mukwano. Andi waliwo abantu abamu ate bo nga babeera sitaaka mu byayita byabwe nga mu butuufu ne bw'omwagala olinza okugamba nja mwagala mwerabiza omuntu oyo nga tojja mumwerabiza. It's not because nti oli yali wakabi nnyo. It is because omuntu ono yalemeramu omuntu oli. Simanyi oba munfuna. Yagaana okukkiriza nti baamukyawa, yagaana okukkiriza nti byaggwa, yagaana okumuvinga on mu bufunze. Kakati gwali naawe naye gwe olina kiwuduwudu omutima gwasigalayo oluusi nga n'oli yawasa, yazaala, yafumbirwa. They moved on with their lives. Tebakyabajjukira nabbajjukira. Naye nga bano bayina bano be baayagala kuba bafuukidde akayinja mu ngato. Bagaanye okukkiriza nti banjagalako ne biggwa nedda mukwano nga bagaanye. Nga balemeddeko. So bw'obeeranga n'omuntu nga ze mbeera ze mufunamu obutakkaanya kale bannange Sara teyankolako bw'ati kale Sara yadde yanjoga teyatuuka wano kale bannange Sara ebintu bino yali abikola bulungi kale bannange John ate yali bw'ati ayya mukwano ate era ne gana amagezi nenga wammwe abagaanira abalookingira mu ba ex bammwe. Okay, bw'oba okkiriza n'olookingira mu ex ogwo n'ogamba nze omusajja oyo namwagala nnyo siri mukyawo omukyala oyo namwagala nnyo siri mukyawo, well and good. Keep it to yourself. Togenda kufuna relationship egenda kubeerawo ng'omuntu buli ssaawa mubeera mufunye obutakkaanya mufunye essanyu naye ng'erinnya lya ex wo terikuva ku mumwa. Si kulimba bw'oba bakikola gwe gw'owulira oti. Ng'erinnya lya ex wo teriva mu mboozi yammwe. Mwina bye munyumyako bitegeerekeka ng'oleeta ex wo. Mugerezaako bugereza. Nze si kyamwagala. Oba okyamwagala. Oba okyamwagala ekyo nkirumiriza era nkiremerako. Nze n'omuntu agamba nti nze sisobola kwogera ku muntu oyo yankola bubi nnyo bannaye munkwate bulungi ate era njagala mumpulirize. Bw'obeera nga omuntu tufuna traumas mu bulamu bwaffe oba kye tuyita traumas whatever it is nti olinza oyita mu kintu ne kikutraumatizinga n'obeera ng'ekintu ekyo buli bw'okijjukira okaaba buli bw'okijjukira kikuleetera obulumi. Naye how to come that thing oba overcoming trauma eyo gy'oba wayitamu olina kugyogerako. When you speak up temumanyi maanyi ga kuvaayo n'oyogera ekikuli ku mutima. Abannayuganda tufudde. Omuntu mumulaba nga atondose n'afa n'agwa wadde naye ng'omanyi ekimusse omutima nga gukooya okuwanira ebibadde biwanirira. Nga singa yafuluma oba yabaako omuntu gw'atuuza n'amwatulira n'amugamba bannange embeera eno bweti ne bweti gye nayitamu oba gye mpitamu. Abantu walinza okukwatibwa oba okurepingibwa nga muto. N'asobezebwako. N'abeera n'ekintu ku mutima okwo nga takyogedde ne kimutraumatizinga ne kimukyunya paka bukulu bwe. Kati trauma oyo okugivaamu olina kukyogerako openly n'okikkiriza. When you accept it, when you reach an agreement with that thing ekiyandikutulugunyiza otuuka ng'osobola n'okinyumyako n'otakaaba ng'okinyumyako ng'ekya bulijjo kyabeerawo and you accepted it. It happened and you moved past it. Naye omuntu atanna movinga on omuntu agamba nze saagala kwogerako ex wange nze omukazi oyo yankola bubi nnyo omusajja oyo yankola bubi nnyo bannange ffenna twagaddeko. Abantu batukoze ebintu abantu bakoze bannaabwe ebintu but they accepted and they moved on. Wankola bubi yes naye nakwesonyiwa kati ne mulamu bupya sigenda kubeerawo nga ngamba mbu ate sobola kwogerako wemba nga neetaagisizza. Simanyi munfuna nti waliwo omuntu gw'ogenda osanga nga you need to know him, you need to know her. Mbuze naye njagala kumanya gwe ne ex what transpired. Oluusi nga balina n'ebigenda mu maaso by'otategeera oyagala clarity naye nga
akulaga nti tabyogerako butabyogerako tayagala nabyogerako naye ng'omuntu gwagala tabyogerako oluusi balina n'abaana oluusi balina n'omwana kitegeeza oyo muntu tasobola mwekutulako 24/7 you have to get a better understanding of their relationship okukkiriza omwana waabwe kubanga ogenda fuuka kitundu kw'oyo omwana if relationship gye mulimu erina gyeraga naye ate omulala simanyi munfuna bulungi njagala mutegeere byenjogera atategedde ngamba totegedde nja biddamu kakati waliwo bano benjogerako bensoose okwogerako oli mukwano n'omuntu naye omuntu oli tava ku ex we oli ku wrong number nkiddamu oli ku wrong number omuntu yasobola okubeera naawe abantu babeera naffe nze nabagamba omuntu abeera nawe n'akuzaalamu n'awangala naawe obulamu bwe bwonna naye nga ku mutima toliiko nga naye mukola ebyabaagalana bye bakola mwepimpina you go on vacations ombanga kasente mukayina muzadde abaana you love your kids mugenda ku mikolo mwenna akwanjulayo nga mukyala you even carry his name oba like she carries your name naye nga takwagala era n'atakwagala bulamu bwe bwonna naye nga waali ng'era akola ebyabaagalana bye bakola nti yo omutima gwe yagugaba olwo abantu abagamba nze nakkiriza omutima gwange nagugabira omuntu omu bwe yava mu bulamu bwange yagenda nagwera kati nze nina kiwuduwudu nga wagumugabira ku ddiiru ki naye mmwe kale gwesalemu ogumuwa oba kati munomba omwagala nnyo gwesalemu ogumukwase nkakase nti wagumuwa tewagumuwa it's your brain playing games on you obwongo bwo bwe bukusenyerako goloboza mbu tosobola kubeerawo waatali mbu simanya nonsense nga lwaki tobeerawo waatali muyige okukkiriza obukyawe ate njagala tuyige kino era tukikkirize tulekerawo okwefuula nti tubeera tulivinga in denial tulekerawo okwefuula nti ebintu ebimu tetwagala byakinologinga bituufu omukwano gulinga bwolaba okufa eyo mukwano gutambulirako obukyayi omuntu oyo akwagala ennyo nga gye nkomeza asobola okukera ku makya n'akukyawa nnyo nga gye nkomeza nti ebyo ebintu bibiri bw'onaakiyiga togenda kuzibuwalira kubeera mulaavu lwaki nkigeragala nyinza kukufa nti omuntu ne bw'odduka okufa tosobola kudduka okitegeera tosobola kudduka batini nnyo abafunye chance ng'omuntu gwe yasookerako y'oyo mu bulamu bwe ne bateekyawa ne babeerawo ne batafuna batini ne batafunako kubanga ne gwe wasookerako olinza okuba nga gw'ozaddemu naye nga mwekyawakokko ne mumala ne muddiŋŋana ndowooza ontegeera ne mwawukanamuko ne mumala ne muddiŋŋana kati ekimu nti ne bwe tuba however much we live as long as we want tuwunzika tugenda ffa buli kintu ekirina obulamu kimala ne kifa omukwano gulimu obulamu omukwano ogulimu obulamu gwe njogerako omukwano ogw'omutima so omukwano guno just kutuukiriza bagambye twewase ne tuzaala wetuli naye nga tetulinamu feelings we just nature feelings zikula zifa mukitegeera buli kintu ekikula kituuka ne kikaddiwa buli kintu ekikula kituuka oluusi ne kikola ki ne kifa so kati omukwano nagwo bwe gutyo bwe guli oba feelings bwezite bwe ziri nti otandika mpolampola gwe omuntu abaddeawo ng'oli ku byo tolina taabu ng'otandika okulaba olulenzi lukumalako emirembe ng'omusajja atandika kubba bwongo you are catching feelings for this person bw'ova mu catching feelings ojja kutuuka nga zikuze awo zifuuke wild ng'obira tokyafugika tokyagambwako tebakuwabula tebakubuulira ku musajja wo zikulire ddala wali zibadde nto omwana muto kati akuze zikule zikaddiwo zikootekoote ng'awo tewakyali ng'oli awo bwotyo bwe ziba zaakufa oluusi zife nga tolina kyo kyamuwuliramu maama yali akukubyanga omutima ng'omutunako omutima ne gutujja n'oyima omusuno ne gutujja nga tebikyaliwo nga ne bwakuyisaako engalo owuliranga oba kati ke kakutafudde oba kiki nga kya bulijjo naye nga luli yaleetanga just yakusemberanga busemberezi wano bw'ati kumpi awo nga ku nsingo nga ne bwakusizaamu obusizi oyima naye nga bikyaliwo so tukikkirize tulekerawo okubeera nga tuliving in our past tulekerawo okubeera nga twesiba mu byayita byaffe if you want future yo oba oyagala future ye kunyumire tokkiriza kusigala mu byayita ebyayita bireke bisigaleyo gye biri ng'ebyayita then onyumirwe future yo that is how you can live a happy life in marriage in a relationship a happy love life bwotyo bw'ogenda ogirivinga munzikirize mbasiibule temujjanga oko bannange
abasubscriber bange abalungi mbaagala nnyo Mukama bankuumira ate era bampere kye musinga okwagala. Mmwe abapya bannange mbaaniriza kusenga Faith 256 musubscribinge mubeere nga mufuusa ekitundu kuffe. Ofuuka subscriber ofuna benefits zino wammanga. Video ziggwa omu kubasooka okuzifuna nga bala tebannazifuna. Bwe tupostinga akantu kona akapya notification yo ogifuna abalala alinza obutakafuna. If you didn't subscribe nga oba tebagitadde ku for you oba tojja giraba. Yeah.